Ng'olusoma lwa ttaamu esembayo lutandise, abakulu b'amasomero g'obwannannyini batakula mitwe olw'embeera olusoma luno gye lutandikiddemu. Abasomesa abamu bakubidde gavumenti omulanga olw'ebintu ebyekanamye naddala emmere. Ebintu kati bya bbeeyi nnyo kuba kati ensawo y'akawo nga bitwagibwa emitwalo 7 kati egenze mu mitwalo 10, ebijanjalo byali mu 13 kati bigenze mu 14, so tusaba tutereyo ku ddoboozi abatunda ebintu ebalimi kubeera nga batuseera nnyo kuba kitwetera okumalako ttaamu nga deeti ya gavumenti ennatuuka. Tolina bw'otandika kwongeza fees mu third term tekiba kintu kya buntu bulamu, kiba kintu kya bulijjo kuba abazadde bayitamu okusoomozebwa. So gavumenti tugikubira omulanga nti eveeyo ebeeko ekyokola ku bbeeyi y'ebintu eyekanamye kwogeza ng'emmere. Bano bagamba n'embeera y'obwavu obuyitiridde abazadde bangi, abaana babakomerezaawo ku malusu nga n'abamu bakyatidde okubazza ku masomero. Okukomawo kw'abaana kutono nnyo ddala okusinga na ttaamu ziri ezasooka first term ne second term. Naye nga kwe kivudde obwavu bungi, buli agamba nti obwavu omuzadde agamba obwavu bungi tebamanyi na ki kye bagenda kukolera. Ku bitundu 10 tufunyeko abaana ndowooza 4. So 40% abaana basobodde okubeera nga bakomawo. Twebaza abazadde abakomeza abaana mu bwangu era ntukubiriza n'abakyali ewaka abazadde mbere nga muteekateeka abaana kuba eno ttaamu yakuyita. Ate ye Hajati Fatuma Nakiti akulira Lubugumu mu meeya erisangibwa Lubugumu mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagaba agamba wadde abazadde baavu naye bakomye omuze gw'okukozesa abaana ne batabazza ku masomero. Abamu balondesa tu scrap, abamu bawosa bintu, abamu batambuzisa kasooli, mubawo emirimu emingi ennyo egitali gyabwe. Naye bazadde bannange tuganye jigiriza omwana okukola emirimu naye ate obudde obw'okusoma bwo bumulekere. Abasomesa bano era tebakomye kwogera ku lusoma lupya nga guno gwe mwaka ogusooka gwe bagenda okutuula ebigezo mu nsoma eno. Abaana ba senior 4 eno ttaamu ya nkizo nnyo era omuzadde n'abataleka mwana ku ssomero omutemerako ttaka ly'amaanyi kuba omwaka gwabwe ogenda osooka mu byafaayo by'eggwanga, byafaayo by'enjigiriza by'eggwanga okutuuza abaana mu kalikiramu oba mu nsoma empya. Nti ensoma eno tebagifunyeko kugezesa kwa njawulo nga batunuulira emyaka emikadde. Olusoma lw'akamalirizo luba lumpi nga abazadde abakyakumidde abaana ewaka basabiddwa okubazzaayo mu bwangu nga tebannafiirwa.